صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي خلق كل شيء بإرادته فقدره تقديرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. abibitiibwa okujjukiza omwoyo gwange awalan n'ejjamu eddiini eno lwoya lwamu nnyindo. Buli muntu agenda mu kinnya kikye, buli muntu yenna. Ithan totunulira bantu balala, gwe teekateeka gy'olaga, kola Allah jalla jalaalu byayagala, totunulira bantu balala. Nabi sallama bwe twali twejjukanya ku musomo gw'okuyunga Oluganda, hadithi twagisoma, yayogera ekigambo, yakoowoola abantu bonna. Yasembeyo muwala Fatima n'agamba, ya Fatima binti Muhammad, wange gwe Fatima muwala wange, ankidhi nafsak minan nar, beera ku ddiini. Kikitegeeza amakulu tiisa omwoyo gwo ogujje mu muliro, amakulu gondera Allah jalla jalaalu, kola Allah byayagala. Naye nabbi yayogera ekigambo kyenjagadde, yagamba fa inni la amuliku lakum min Allahi shay'a. Mbagambye, kubanga hadithi ine gyetandikira, mbagaye banne mbeere ku ddiini naawe Fatima, siina kye ngenda bawuliriza mu maaso ga Allah. Oyo muwala gwe yali asinga okwagala. Ithan abibitiibwa tutunulira, bw'obanga okola eddiini igwe, ebibuuzo bagenda kubuuza gwe, si maama wo saani, eddiini gwe. Luno lwoya lwamu nnyindo. Owekitiibwa Nuuh alayhi salatu wassalamu, mutabani we Akinaani, mutabani wa Nuuh, yali mwana mukkiriza min qabl, naye yakyuka. Abaana abasinga baga nti nno yali nifa, yakyuka. Taata wamugamba kkiriza, omwana agamba nedda. Amugamba Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalina kyagenda okuleeta. N'ayogera ekigambo, n'agamba bw'anaakireetanga nninnya nga nninnya olusozi. Naye Allah jalla jalala mutabani wa Nuuh bwe yagaana, Allahu jalla jalaalu n'alagira, nga bwe tumanyi qissa, n'alagira amagulu omusanvu ne gafuka, ne gasse amazzi, n'alagira ne wansi omusanvu, nga Allah amaze okugamba Nuuh addire abakkiriza bibiri bibiri ateeke mu lyato. Naye Nuuh agenda okulaba omwana we ng'agizikirira, ng'amazzi gagenda kusanyawo buli kintu kyonna, ak'obuntu kadda ng'eri omuzadde, kubanga ye Nuuh yakimanya nti omwana gy'alaga bibi, nga tagenda kuddamu kufuna ssanyu, agenda kukaaba lubeerera. Nuuh yayogera ebigambo mu surati Hud. Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaaluhu agamba, wanaada Nuuhu rabbahu. Jjukira Nuuh bwe yakoola omulezi we Allah. Wanaada Nuuhu rabbahu faqaala rabbi, owange omulezi wange Allah, inna bni min ahli, oyo omwana wa bantu bange. Wa inna wa'adaka alhaq, endagaano za mazima Allah, wa anta ahkamul hakimin, gwasinga abalamuzi bonna. Ekyokulabirako Nuuh yali purida, yali awolereza omwana we nga ye purida inda Allah. Nuuh ali bannabbi abasinga okuba ab'ekitiibwa, yakolera Allah campaign for more than 900 years, kubanga mu ibaada Allah zasinga okwagala ibaada ya daawa, okumwogerera, okumukolera kakuyege. Kyova olaba okuba ambasada we, kyova olaba ekisitula bannabbi ku bantu abalala, kubanga batuusanga obubaka. Ekyasitula Jibuliru ku bitonde ebiri mu ggulu, kubanga Jibuliru si yasinga obunene mu bitonde byonna byonna ebiri mu ggulu, waliwo ebimusinga obunene. Naye lwaki ye dimansita wa byonna? Kubanga yalinga ddaa'i, yajjanga obubaka okuva eri Allah nga buteeka ku bannabbi. Kati idhan omulimu gwa ddaawa mulimu mukulu. Kyova olaba Allah jalla jalaaluhu olw'obukulu bwagwo, waliwo yayogera n'agamba nti waman ahsan qawla mimma daa ila Allah wa amila saliha wa qala innani minal muslimin. Idhan nabbi Nuuh yakolera Allah campaign, yakola obwa campaign manager, ng'akuyiga abantu bategere Allah more than 900 years. Naye oyo afuuse purida eri Allah, Allah addiremu omwana we. Wulira Allah kyeyamugamba, yamugamba qala ya Nuuh, owange gwe Nuuh, innahu laysa min ahlik, oyo omwana si wa bantu. Naye nga teyali biological saani, yali biological. Namugamba innahu amalu ghayru salih, emirimu gye si mirungi, muyaaye.
innahu amalu ghayru salih namga fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm nuhu toyogera bitainako kumanya inni a'idhuka an takuna min al-jahil kubango yizo kubira mbantu babuyabuya era nuhu ono wansi yenenya toyogera bitainako kubango yizo kubira mbantu batategera abantu babuyabuya era nuhu ono wansi olaba bagobo bwa prida bwa nuhu ate gwe yeddira enkima bagobi bwa prida bwa nuhu Allah bwagubye amugamba tonyumiza omwana muyayi omwana tasalanze buli omuntu nulira muntu yenga ye ate gwe idha nabibitibwa ubanga okole dinto tunya abantu balala gwe khutuba ya leero subhanallah olomugano wa gwenga nga ifo baba duko fitwa abachi ziwali liwentero okusali awo bonna betubadde tulinanye manyoli omusajja asoma bulungi nnyo Qur'an gati engeri janyinyise doboza abayindi n'abawarabu abeeru bonna bafeesa baka nifa abadugavu wateri nziga abadu waliwo subuhi yawo naddala subuhi olwokutaano wasoma essula eza sunna nabbi salama ze yagamba fajiri olwokutaano sajida ne insani kati sajida awo waliwo okuvaali eri qul yatawaffaku malakul mauti alladhi manyi omuntu wamata manyi Qur'an waliwo ebintu byawulira alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un nayingira walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana abisaruna ate alinengeri gyagenda mu empola rabbana abisaruna ngayogeza Allah jalla abantu bagenda okusaba ay Allah rabbana abisaruna wasami'na farji'na na'malu salihan inna muqinun Allah baddem walau shi'na la atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqa alqawlu minni la nibali okabakaba naye fa baduga bolo bentero okulinana tumali n'abatayina maziga abayinde at least bafeesa kadero omusajja khutuba ebadde kujjana ne Khadija era infaki mbadde ngenda kukyusa omusomo bogedde ku Khadija nenzijukira kisa nyingi ku Khadija abebitiibwa obulamu bw'edduniya buno kifaananyi kya bulamu essanyu ly'edduniya gwe lyolabanga essanyu kifaananyi kya ssanyu essanyu ettuufu jjana essanyu ettuufu kiki jjana ono tewali ku ssanyu ate kulimu essanyu ettuufu obulamu obutuufu bulamu bwa akhera kivula basahaba bo bategeera ne bawaayo obulamu bwabwe bwonna kubanga mu nsi muno abantu bewandigamye nti nabali obulungi bandibadde ba pulezidenti Trump pulezidenti waawa naye ate bebasinga okubanga tebalina mirembe bebasinga okubanga tebalina mirembe gwoba oyagala okakasa muno bapulezidenti bali bulungi kale gwe genda wejjeyo oyagala okwesimbawo Uganda olabe gwe genda wejjeyo bwejja oyagala okwesimbawo Uganda mwegakawo pulezidenti yogereje nakanti nno kati abasajja bano bazibu mbonyebonye eggwanga ndijje wala ntandise okukwata kantu amafuta gange besije mubi nnyo nti Museveni muyita jjajja kubanga kina pulezidenti gwe nalindabye kukujjako ye batuzaide idhan nti kiki nti obulamu buno edduniya muno temuli omuntu aveeno mu myaka 18 bayamba muyambe bamulabirira bakadde be nayingiraawo kala 28 kati asatu atandise katugamba okukola afunye omukyala azadde abaana olaba atandise okukola kati awo abalabirira baana na mukyala awo wonna abaana ate bakuze ayingidde awo 5 enkaaga ateekateekera baana mu bulamu bw'omuntu emyaka gy'osuubira nti nno omuntu gyandiyagaliddemu myaka 89 baba babuuze ensujju ya jjajja mwagisose babuuze ensujju ya jjajja atazzeeyo mu buto omuntu ate bwakadde Allah wabata kusaasidde omuntu waaba omwana omuto ng'akyali mwana muto in the tender age balabiriza mulabi naye mwana ajja kukwata mu bukyafu anti byafuluma akwata alya buli Allah bw'atakusaasira omuntu bw'atuuka mu myaka 9 addayo mbeerayo ekyana ekito nga naye bategula mutegule abange jjajja taata mwamututteko mukasana anti okujja mukasenge okutwala oyo temyaka 9 tulina kyokyasobola na mukama amannyo temuli idhan obulamu buddayo kati edduniya efaanana bwetyo ey'okubonaabona ey'ebizibu etayinaamu gundi kyovula bali bannaffe baategeera ne bateekateeka obulamu obwannamaddala tebuli mu kugenda mu manju tebuli mu kaddiwa abakyala ebiri ku kifuba tebisobola kufuuka sitokisi omusajja omu Allah ne batandika kunnyonnyola ku jjana la ilaha illallah ne bakitebaga ebitiibwa ekifaananyi ky'ensi eno buno obulamu bw'edduniya si ssanyu
kino kifaananyi kyakyo obulamu obutuufu bulamu bwa akhira. Kati buli muntu yenna yenna okukolamu muhasaba, naddala abavubuka okukolamu muhasaba, okuzza emabega akatambi mu secondary yo. Allah subhanahu wa ta'ala akwongedde omukisa kukola tauba, si lwakuba mbu nno oli mugezi nnyo la, abagezi abakusinga si lwakuba mbu nno yimaani la, si lwakuba mbu nno ki, wabula kukolamu muhasaba, okwebalabala osika akatambi biwakola, kubanga buli wobeeraawo buli lwolabanga Allah jalla gyakwongedde akaseera ekiba Allah subhanahu wa ta'ala kyaba akwagaza tauba, kukwata rabba, tugete rabba, okuderiitinga ebikyamu mu fayiro mu kitabo kyoteekemu ebirungi, teri kirala. Awo wooli mbuvubuka bwa kunona, awo wooli mbuvubuka bwa eno safari y'okufeegwa bugwi, bino ebintu biggwa bugwi. Muba n'omusajja naddeyo bulungi ngazzeeyo Uganda ngadda ne babakubira essimu nti anti ate Hamuza emmotoka nti yamukubye. Hamuza yansibudde nti eri Mungu abadde amusembeza kubijja. Musala n'omuntu asiri nga musadde naye nenga ku magharibi yasimbula nenga tamanyi asiri musala naye nga mwenna muli balamu n'osala ku magharibi nenga bagaddewo ebitabo ne bagamba oyo tagenda kuddamu kusala magharibi zonna. Omutaka safari egwa bugwi, bangi be yagwako egwa bugwi, tomanya ate ekyo ekigambo kikyusa ne bukeera enkya abaana abadde ne taata ne babayita bamulekwa bagundi, omukyala namwandu, kyusa sisitimu zonna zonna nezikyuka ezeewaka. Waliwo abantu nga ebikomera byabwe tebabiggula, era oba oyagala okuyingira onyiga kadde bakugulira tebakugulira, naye akaseera katuuka ne baggula geeti nga buli yenna ayita bamwagala oba mutamiivu, kubanga abantu b'omumaka ogwo bataana okusaasirwa anti nnyinimu asimbudde nga ne mukazi amutya babisseeko kigoye ali bwati pamba mu nnyindo bwati. Gwe buli wobeeraawo osika akaseera ng'olina pamba mu nnyindo ng'oli bwoti nga bakutadde pamba mu nnyindo ng'olimite olukyasituka. Gwe ekifaananyi ekyo kisika obaozannyo buzannyi, kubanga gyendi kijja gy'oli kijja tekiriiko biseera nti Mungu akulinda okaddiwe, gw'obeeraawo n'okasika nga bakutadde pamba mu nnyindo ng'oli bwoti. Sika tereeza leeta akawuzi, sikayo akawuzi. Eri MC ng'akutta akazindaalo, bannaaye abanaaza mwanguwe, bannakampala baagala kgenda bannakampala baagala kgenda era bamala okukunaaza n'okukuzinga ne kuvaako munagenda kuba MC tumaze okuzinga tufulumya kusa. Bannaaye nfunye amawulire ag'essanyu bamaze tugenda kusalira bannaye mutereere, naye byonna bibogera oba biwulira, byonna bibogera. Tulaba abantu bava ewaka basiibula abantu baabwe nga bakozesa mikono, bannaye katukomewo abaana. Naye buli muntu yenna mu nnyumba ye oba woopangisa mu Dubai wonna woolifiira bujja kkeera enkya nga amaka g'omuntu agasiibuza bigira nti byo bisembayo fuluma bigira biti anti bakusize musale bigisiibula. Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu lujja kkeera olunaku mu nnaku alangirire agambe olunaku lwa leero togenda kuddamu kusula mu Dubai oba mu Imarati, togenda kuddamu kusula mu Nyonyo, togenda kuddamu kusula mu Uganda nkwagala mu bitooke Masaka, ate nga jjojjo sula amaka ago nga jjagga kugobamu. Buli muntu yenna olunaku lugenda kujja, oyagala oba toyagala. Teruliiko minisita, teruliiko pulezidenti, teruliikani, lugwa bugwi. Ekiragiro kikka kuva ku ggulu nti fulani sikyamwagala asule wuwe, ne weebayo nga gwe wagizimba, njagala asule butambala era nga jjojjo sula. Nebekitibwa gebitibwa baddu Allah jalla jalaluhu okuteekateeka buli kaseera saawa bina buli kyokwatako, buli wobeera kwebuuza nti wano wendi Mungu wanneetaaga, wano wendi Mungu wanneetaaga. Wasalawo omukyala ali Uganda tonna wasa ebyokusumula zipu biveeko, tokomba ku paasi eyo waya myufu waya myufu, tonnawoowa ebyokusumula zipu biveeko. Siiba Siyamu Daudi nabbi yakuwa amagezi
nze ngenda ngamba abantu mbadde jejuze deira ngamba bali eri abavubuka bonna abazi nembagamba muwase temugenda kusobola era njagadde nzijukiza omwoyo gwange ebimu ku nsonga amakubo agatwala abantu mu kuzikirira n'amakubo agatwala abantu mu kwesiima Allah jalla jalaaluhu agaba ebyengera ebimu ku byengera buli kiyungo kyolaba ku mubiri gwe kyengera n'ebimu ku byengera Mungu subhanahu wa ta'ala byawa omuntu kwe kwogera olulimi al-lisan olulimi kyengera weewuunya obufumbo bw'abakasiru okubanga oyogera neweewuunya obufumbo bw'akasiru bw'oba olina kyoyagala okubayana olina kyoyagala okunnyonnyola to explain you can explain nonyonnyola okwogera kyengera kyova olaba mu fiqhi bafuqaha balina amasala ge bayingiramu nti abange senga kasiru asanga mukazi we nga waliwo omusajja amuliko bamuwendako nadduka eri kaagwe abange kasiru batwala bujulizi ki alaze bulaza oba wandiike lwaki bafuqaha bayingira masala ago kubanga omuntu ono Allah jalla jamujjako ekyengera ky'okwogera naye awamu n'ekyokwogera nga kyengera bawulama bonna beegatta ne bagamba al-lisan olulimi tariqu ila aljanna au tariqu ila an-nar kuba eriyinza okutwala mu muliro mu jjana oba kuba eriyinza okutwala mu muliro okwogera olulimi kyova olaba Allah jalla yatulabula nnyo ku nnimi zaffe yagamba mu Qur'ani nti ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid tewali muddu kigambo kyafulumya okujjawo nga kiriko malayika mmeka eyakkono oba eyaddyo bw'ofulumya ekirungi eyaddyo ng'ewandiika bw'ofulumya ekibi eyakkono ng'ewandiika buli kyonna kyofulumya Allah subhanahu wa ta'ala n'atulabula n'agamba wala taqfu ma laysa laka bihi ilmu tuyogere ebintu byetalina kukumanya kubanga inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula lulimi kukubuuza ne bakityo baga ebitiibwa baddu ba Allah jalla jalaaluhu okwegendereza bye tuyisa ku nnimi zaffe era ebimu ku bintu ebigenda okusinga abantu okuyingiza abantu omuliro lulimi nnimi okumanya olulimi kizibu nabbi sallama Abu Musa radiyallahu ta'ala anhu yamubuuza namugamba ya Rasulullah ayyul muslimina afdal musiramu kyasinga obulungi mbasiramu bonna nabbi sallama n'agamba man salima li muslimuna min lisanihi wa yadihi yoyo basiraamu banne nga tebafuna kukosebwa kuva mu lulimi lwe wadde mukono gwe oyo musiraamu asinga obulungi bamuhadithuna bagamba nti qaddama nabbi sallallahu alaihi lisana nabbi yakulembeza olulimi lwaki ku mukono kubanga hadithi olulimi lwasoka kubanga obuzibu bw'olulimi ashaddu okusinga obuzibu bw'omukono obuzibu bw'olulimi bunene okusinga obw'omukono omuntu waba alina ewantu wali nga alina abantu bayagala okutuusaako obulabe n'omukono katugaye waba alina ekiso atemako omwabala ne bamugwira naye olulimi omuntu asobola okwogera ekigambo ne kitabula ab'ebulaaya ekisinza okutabula obusiraamu mu nsi yonna e Uganda lulimi ensi n'ekyankalana lwa bigambo kuwugira bwogezi aba ne batandika okuttiŋŋana naye nga bigambo ne bitabula ab'egindi ne bitabula famire ebigambo omusajja nga alina ekigambo kyayogedde famire ne zaawukana ekyo ashaddu ab'enganda ne baawukana omuntu ayogera ekigambo n'ayawula omwana ne taata omuntu ayogera ekigambo ne bukeera enkya abasiraamu ne bateekebwako laana ennene nga abasiraamu wazzeewo effitina golooza ebintu ebiri e Uganda okubanga abasiraamu tebakolagana bigambo oba ekyo badde tokimanyi golooza senga baseeka baali bumu nga tebafuluma ne baleeta bibagenda ne bateeka mu umma golooza bamustamiuna ne bukeera bukeezi nkya baseeka ne badda ku mimbali ne bawanda omuliro bamustamiuna nabo shaitani ne bakwata buli muntu n'afuna oludda shaitani nebanga ewangudde ne wajjawo obulabe obunene nga buli omu alaba munne mukafiiri buli omu alaba siggwa ali ku kituufu omulabe n'ayingirawo awo n'atekinga advantage olw'okuba mulina adaawa wakati wammwe ne bukeera enkyanga omulabe bw'anaatuusaako n'obulabe gwe tojja kulooza mbuno omulabe ojja kugamba fulani ithan ab'ebitiibwa ennimi zaffe nabbi salama yatukubiriza nnyo Allah jalla jalla yatukubiriza nnyo ne nabbi salama okubeera nga twegendereza ebiyita ku nnimi zaffe okwegendereza okuba abeegendereza ku biki ebiyita ku kamwako ekigambo nga tonnayogera osooka okibale byogenda okwogera agamu ku mazambi agayita ku nnimi
ennimi zaffe al-ghiba okugeya abasiraamu agamu ku mazambi agayita ku nnimi zaffe al-ghiba. Omuntu asobola okumala omwaka nga tayenze, si bwe kiri? Omuntu amala emyaka 2 nga tayenze. Waliwo omuntu ayinza okuwangaala ng'obuwangazi bwe tayendangako. Omuntu asobola okumala emyaka 2 nga tabbye. Naye waliwo buli lunaku ng'omuntu ageya abasiraamu, nga buli lunaku ezambi lyo ge yali yitakamwako, buli lunaku nga buli lunaku waliwo ezambi nga ddyo buli lunaku oliddiŋŋana, ate nga tawuba yoggeya nzibu nnyo okusinga eya zina. Tawuba yoggeya nzibu nnyo okusinga eya riba, kubanga tawuba ya riba erina shuruutu 3, eya zina erina shuruutu 3, ey'okugeya erina 4. Eri eya zina ezambi al-maasi baina al-abdi wa rabbu, ezambi wakati w'omuddu ne Allah we shuruutu 3, oba ne Allah wo mukasona n'ogamba Allah nsonyiwa, nga shuruutu ulama bwe bazireeta. Naye ate ey'okugeya ng'olina haki y'omuntu gye watwala wamwogerako, ziri 3 zibeerawo tawuba Allah okusonyiwa. Ey'okuna kugenda guwageyo omugambe fulani nagambye olina olubuto olunene ensonyiwa, wakwogera ku bameka wakeetondera bameka, gwe olunaku oyogera ku bameka wakeetondera bameka. Nabeshe tebage bitibwa baddu ba Allah jalla jalaalu. Kyova olaba Nabi sallama yagamba hadithi ya Sahal bin Sa'd radiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallama yagamba man yadhimani li, ani ampa garanti, ani ampa obweyamo, man yadhimani li ma bayna lihiyaihi au ma bayna lahayaihi wa ma bayna rijlaihi yadhimani lahu aljanna, nti agenda kukuuma ekiri wakati w'ebirevu bye bibiri lwe lulimi, n'ekiri wakati w'amagulu gabiri, ebisambi amagulu gabiri bwe bwerere, nange mwe garanti. Nabbi agamba ani ampa garanti nti agenda kukuuma ekiri olulimi lwe akuume n'obwerere bwe? Nabbi agamba yadhimani lahu aljanna, nange mwe garanti nti wamujjana. Ani ampa garanti? Nange mwe garanti. Okumanya olulimi kitonde kizibu. Allah jalla jochovala yaluteeka mu geeti 2, yaluteeka mu geeti y'omumwa ne geeti y'amannyo, naye awamu n'ekyo luvaayira ne lukosa, luwaguza ne lukosa, ate bwe lukosa ddwo nga luddayo. Bwe baba bakuba tebabonereza ddwo, bakuba gwe mubiri. Kati kuuma olulimi lwo buli kaseera okwegendereza. Nabekyo tebage bitibwa baddu ba Allah jalla jalaalu okugeya zambi mu mazambi amanene. Kyova olaba Allah jalla jalaalu yatugaana n'atulabulira ddala kugeya. Yagamba Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalla n'agamba nti ya ayuha alladhina amanu, abange mmwe abakkiriza, ijtanibu kathira min adh-dhanni, mwewale okufuna ebirowoozo ebiteebereza eri baganda bammwe abasiraamu, okuba ne su'u dhanni. Lwaki? Kubanga inna ba'da adh-dhanni ithimun, kubanga su'u dhanni ebirowoozo bye mulowoolereza ebikyama. Gundi sebo walabye musajja emmotoka sebo gyavugedde bafeera abo babbi. Lwaki obeera ne su'u dhanni? Emitima egitayagaliza yabbye omwangola. Waliwo yaŋŋambye, walina ŋŋamba wano waliwo sizoni nga yabangu yabbye sente, yabbye okiinako obujulisi. Kalima mwe mulubamu ebintu 3. Inna ba'da, buli kaseera omusiraamu mulowooleze kirungi. Ekyo kiwala kyava ekikola, teekawo embeera oba mwennyinawe. Gwe bonna basisita bo bamanyi, gwe bonna basisita bo bamanyi, bamaama baabato bamanyi, gwe bonna omuntu oyo wamwetoolo olyoka okonfama kuyamwendako bwenzi, teekawo embeera mwennyina. Inna ba'da adh-dhanni ithimun. Allah agamba wala tajassasu, abange temukettaŋŋananga. Neffe kyetwagaddemu aya eyo wala yaqta ba'dukum ba'dan, abange temugeyaŋŋananga. Allah agamba ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihutumuhu wattaqullah inna Allaha tawwabur rahim. Abange temugezangako kugeyaŋŋana. N'agamba Allah subhanahu wa ta'ala, n'abuuza omumwe yandiyagadde okulya ennyama y'omufu omulambo, waliwo akyagala? Ibn Kathiri rahimahullahu ta'ala yagamba omuntu okwogera ku muntu, omuntu okwogera ku muntu, omuntu okudda wali n'oli omulambo oguvunze, kirungi nnyo, kitono nnyo, kale at least kole ekyo okusinga ezambi ly'ogenda okufuna ng'oyogedde ku muntu. Allah kyagamba nti nno
wala yaqta' ba'dukum ba'd ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan. Onakulumu waliwo sahabi omusiraamu bali bamutuusaako haddi y'omukuba amayinja mpaka kufa. Nabbi sallallahu mu biseera bya Nabbi sallallahu nga waali waliwo basahaba babiri balina ekigambo kye bayogera nabbi nga abawulira. Kale omusajja Allah yabadde amubikkiridde, kale singa yasigaddeyo naye okujja okwerala kati laba bamukuba nabbi n'abawulira. Omukolo bwe gwaggwa ogw'okukuba sahabi oyo amayinja ne bagenda. Nabbi sallallahu yali atambula n'alaba eŋŋamiya nga nvundu enyokako n'enswera. Nabbi we yagiraba n'agamba aina fulani aina rajulaini aina fulani wa fulani, n'abuuza ku bali abasajja bali basahaba babiri n'agamba gundi ne gundi baliwa, n'agamba bali abayogedde, n'agamba nti nno mwe abo benyini abaga nti nno mugende mulye eŋŋamiya envundu nginyukako n'enswera. Ya Rasulullah, omuntu kisobola? N'agamba mazima ddala mbalayira Allah, mugenda ne mulya eyo eŋŋamiya envundu ne mugitulako ne mugirya, kyekiwebufu gye muli okusinga ekigambo kye mwayogedde koli omusajja yawmal qiyama Allah kyagenda okubakola ekigambo kye mwayogedde. Ne olunaku oyogera ku bantu omeka noyogera kwono gwamanya abali ku kali wali gwamanya ebipapula gwe bakuteeka gw'olimbega wa Mungu, gwamanya omufere gwamanya obere gwamanya ono gwamanya nobeera nga oliawo oli kaleediyo bw'olingiriza ono bw'olingiriza ono amukamwako oba oyagala emirembe mu nsi muno ne ku akhira jjamu amanya g'abantu. Bw'oba oyagala emirembe mu nsi muno ne ku akhira jjamu amanya g'abantu. Weewala okwogera ku bantu, gy'amanya g'abantu mu kamwako. Era ky'ova olaba okwogera ku bantu ogeya abantu kigenda ne fitina n'obutaagaliza. Lwaki oba omwogerako? Ate ekyo kirirampa nti nnyo mu bannayuganda mu nsi zonna. Omusajja ajja ayina byagenda bwogedde London, abuuza bannaye wano kiri kiti wano ebintu bizibu, naye ng'ate agamba bizibu ye ate waali. Gwe lwaki ogamba mbu nno bizibu? Gwensi yo gwe omusajja muleke gwensi yo bizibu. Hatta okutuusa bannayuganda omusajja ngamba sezaala wange yaŋŋamba ekigambo naŋŋamba era nze abannayuganda sibeewa e London. Nagamba munnayuganda ye muntu bw'akulaba ng'olina ky'otuuseeko, olina mukwano gwo gw'ofunye, Allah alina omugaga gwaguse, batandika okuseketa oyo mubbi talina biwandiiko era bakudipooti. Kale kugamba n'otunuulira emitima egitayagaliza oyo naye asaala essola 5 asiiba Ramadani yakola ne kijja. Kati okugeya zambi ddene ate kiri kitya ku musajja okkeera enkya n'omwogerako nga ky'omwogedde kati kigenda muteeka mu buzibu. N'osanga munnayuganda n'omutolera bakugambye nti oyo munnayuganda n'agaana ne yeefulwa omunayigeria. No English, I don't know. I'm not Uganda. Wallahi ngaganye totally. Kulinga atagenda kuvunda. Ne bashito bageri tibwa mukamwaka mwabwaffe. Mujjemu amanya g'abantu. Mujjemu amachovala ba. Nabbi salama Jibril yali ali miraji ngagenda mu lugendo. Bayita ku bantu bali muliro. Nenga bayina enjala za byuma. Nga bwe kyajja mu hadithi ya Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma. Ni muri sena mweri. Nga bayina enjala za byuma, ng'abantu abo enjala ezo beetakula mu byenyi, naye nga mu byenyi ko beetakula omusayi gubavaamu nga muvaamu ekivundu nga bagulya n'ennyama ene bavaamu nga bagirya ng'ekivundu ky'amaanyi nga balumwa. Nabbi abuuza Jibril be bani abo. Jibril n'amugamba be babawangala ku nsi nga boogera ku bantu abaali bageya. Bw'atyo Mungu wabakola abo batunuulira enjala nga za byuma, enjala ezo ez'ebyuma nga beetakula mu feesi, ennyama eno nga bebagirya nga bavaamu ekivundu nga balumwa babonaabona. Nabbi abuuza Jibril be bani abo n'agamba be babawangalira ku nsi nga bageya. Teyajjamu oba baali basala oba baali bakola ki nga bageya. Ekiri nti nno kugeya nga bageya. Nabakito bagenda nti baddu Allah jalla jalaalu abange mu kamwa kaffe okujjamu amannya g'abantu, weesonyiire ddala abantu baveeko. Walaikum salaam. Vira ddala kuba toyogera ku bantu. Kyova Nabbi salama yagamba mu hadithi ya Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu, yagamba nti nno inna al-abda, omuddu omusiraamu, la yatakallamu bi kalimatin, ayinza okwogera ekigambo noyogera ekigambo eki wama yatabayyanu fiha, ekigambo ekyo kyoyogedde notakifumi nga tokikozeeko tafakkuru, kyengenda okwogera kinaleeta obuzibu.
noyogera ekigambo ekyo kyoyogedde ne swalazo ne hijjazo n'emirimu gyo nabbi agamba yazillu biha ila naari jahannama abada mimma bayina limashriqi walmaghrib nekikukasuka mu muliro olugendo olusinga emashiriki ne maghrib ekigambo eki lwaki ogenda omulalaasa ne bukeera enkya ekitiibwa ky'omuntu n'obeera ng'ogenda oyogera ku bantu tubaagaliza n'oswaza gundi omusajja yali ow'ekitiibwa nga bamutwala ng'ow'ekitiibwa omuvubuka n'aswala naye nga gwafuusa ensonga. Allahu akbar. kyova olaba hadithi ya mashruq wa an mashruq wa an abdillah agamba nti agamba nabi sallama agamba nti no nabi sallama yagamba emiryango gya riba 73 baban riba eyina emiryango 7 emeka naye ayisaruha omulyango ogusinga okuba ogwa wansi ogutandikirwako riba ayankiha rajuli ummahu ye muntu okwebaka n'ennyina mu buliri maama wakuzaala ne weebaka naye mu nsonga z'obufumbo olaba kijja ye riba atandikirwako nti awo yalidde riba mutono gwe mulyango ogwo kwe kwebaka ne maama wo mu buliri naye ate wa riba wa akbar riba mu makulu ga hadith ate riba asinga obunene ye musiraamu okuswazaswaza ekitiibwa ky'omusiraamu munne. Kitegeeza ki? Oyinza obutakitegeera bulungi. Omuntu okwogera ku musiraamu n'amuswaza mu bantu zambi ddene emirundi 73 okusinga omuntu okwebaka n'ennyina. Oba kitegeeza nkiddemu oba omuntu okwebaka ne maama we mu buliri nabbi yakozesa ekintu ekitasoboka era omuntu bwakikola bagamba yo naye ate omuntu gwe okuswaza omuntu n'omugeya mu bantu kubanga okugeya omuntu mu bantu kireetera okukakkanya ekitiibwa kino omuswaza n'omwogerako kino okuswaza ekitiibwa ky'omuntu eky'omusiraamu zambi ddene emirundi 73 okusinga omuntu okwebaka n'ennyina. Nabbi salama yagamba hadithi endala ya Abi Barzata al-Aslami nabbi yagamba ya ma'ashara man amana bilisanihi walam yadkhulu al-iman qalbahu abange mmwe ya ma'ashara man amana bilisanihi abange mmwe abakiriza nnimi zokka obukkiriza ne butabayingira mitima gyammwe eryo n'erinnya Nabbi salama lye bayita bbi kubanga abo bannanfuusi erinnya eryo baba bannanfuusi abange mmwe abakiriza nnimi zokka walam yadkhulu al-iman qalbahu obukkiriza ne butabayingira mu bifo byammwe kuba tolaba Nabbi sallallahu alayhi wa sallam Qur'an bayagala kuba nanfusi yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim ne nabbi agamba abange mu abananfusi katukivune bwe abange mu abayayi kubanga omunanfusi abamuyayi nabbi agamba la taghtabu limuslimina temugeyanga abasiramu ekyokubiri wala tattabi'u awratihim obumogo bw'abasiraamu mubuleke temugobera bumogo bw'abasiraamu. Waliwo abantu mu nsi muno y'omulimu gwe ng'aliwo kulondola mumogo bw'abantu gundi talina imaani gundi akola bwati gwe eri Allah okola ngani gwe eri Allah okola kyova olaba omuntu agenda ng'alondola obumogo bw'abantu gundi talina imaani gundi akola bwati oyo gundi mwenzi gundi anywa omwenge gundi akola bwati. Omuntu bw'asalawo ng'omulimu gwe kugenda kulondola mumogo bw'abantu nga ye abantu abalabako nsobi zokka ekisookera ddala abagudde mu mazambi 2 amanene oli bw'aba mulabyeko ezambi eri bali abwenzi nga limu lyamulabyeko lyagenda lyasigana naye gwosigana mazambi 2 gwagenda londola omumogo bw'abantu. Ezambi erisooka lyoba okoze ani yakutuma gwe bakuyita malayikaani gwani yakutuma gwe bakuyita malayikaani okugenda ngo osojjola omumogo bw'abantu gwe malayikaani gwe tubuulire gwe malayikaani kuba kwetumiikiriza gundi akola bwati gundi akola bwati gundi talina imaani gundi akola bwati. Omuntu waba akola ensobi ng'omulaba akola ensobi eky'omubusiraamu mutuukire oba owulira omulumirirwa toyogera nsobi ye mu bantu seeka ne bw'aba ayenda toyogera nsobi ye mu bantu toyogera nsobi z'abantu mu bantu mutuukire omugambe mu siraamu ekyo kyokola nsobi. Nabbi kyagamba nti wala tattabi'u awratihim nabbi agamba fa innahu man ittaba'a awratihim
senga osalawo gwe ng'omulimu gwo ogenda olaba mumogo bw'abantu nansobi z'abantu nga batalina imaani nga batali ku sunna oyo nno gundi ali bwati oyo gundi nno mufere oyo nno gundi muyayi oyo gundi e Uganda oyo yabbako oyo gundi yakola bwati oyo kakati oyo yayise nabbi agamba manittaba awrati nnas nabbi salama agamba nti nno la taqtabu limuslimina wala tattabi'u awratihim fa innahu man ittaba awratihim nabbi agamba osala ogobera omugo w'abantu yattabi'i llahu awratahu gwe Mungu ate yakumogola gwasalawo kulonda omugo w'abantu ate gwe Allah yagenda okukumogola ne nabbi agamba waman yattabi'i llahu awratahu Mungu bw'anaasalawo okumogola yafdahu fi baitihi agenda kukuswaza n'ebiri mu kisenge abyanike ku dunya ne ku akhira kuyingiza omuliro nga kukulabula obutagezaako kulondola nsobi z'abantu kyova olaba Muawiya hadithi eva ku Muawiya endala Muawiya radiyallahu ta'ala agamba nti Nabbi salama yagamba nti innaka inittaba'ta awrati nnas innaka inittaba'ta awrati nnas afsattahum aw kita anfusidahum omuntu omulimu gwe bw'onoosalawo okwogera ensobi z'abantu mu bantu n'okugeya abantu ng'ogenda obamogola obumogo gundi akola bwati bw'obageya bw'oyogera ensobi ze bakola mu bantu Nabbi salama yagamba afsattahum ogenda kunona umma abantu ogenda kubobononya aw kita anfusidahum omusajja ayinza okuba batakola kintu abadde alina ekintu kyakola ezambi lyakola nga gwa kimanyi bw'omuswaza mu bantu agamba anyendere ddala ate oba bantegeke olaba weyononye umma kati yanjabiza njakale kwenda kati ofuuse sababu kyova olaba gundi yagamba Abi Darda radiyallahu ta'ala anhu yagamba alamati lijahadi thalatha obubonero bw'omuntu omubuyabuya kolabira omuntu nti mubuyabuya bubonero obwo kolabira omuntu nti mubuyabuya oyo tategeera wa muliro obubonero obwo busatu akasooka ali ojo sikenjagala era sigenda kavuna akokubiri kathiratul mantiqi fima la yani ye muntu okwogera ebitamukwatako okuyitiza okwogera tegeeza muntu tubimanyi gundi omumanyi nnyo era mwajja mwenna era ebyakkali wali okimanyi nti nno byaliko naye tebikwatako bikwatako gwe wamutonda gwamugabirira gundi omumanyi mukwano gomali byakola tebikwatako kathiratul mantiqi fima la yani ye muntu okuyitiza okwogera ebitamukwatako waliwo omuntu ye nga ali awo nga tewaligwa buli omu amumanyi era bwadde e Uganda banne bagundi bali bati baffere b'e Dubai abo baffere leka naawe omusajja atugudde wano nti sente babbanzibe baffe z'abawalabu abo gundi ali ati abo kye bakola obuwalabu eddubai kwegamba n'osalawo okubeera nga gwe news reporter naye ekyo ogenda kisasula ku nsi kuno ne ku akhera ku nsi kuno ne ku akhera ogenda kisasula kyo Nabbi salama yagamba hadithi endala eya Abi Hurayra riwaya zimu zigamba ya Abi Hurayra endala zigamba ya Hasan Nabbi salama yagamba nti min husni islami lmar'i mu busiramu bw'omuntu omusiramu omulungi mu busiramu bw'omuntu ekirungi tarukuhu ma la yani ye muntu okuleka ebitamukwatako buli muntu wanaali ku lulwe abantu abali gye bali Allah yamanyi lwaki gye bali era yabateekayo bye balimu Mungu yamanyi deka abaddu ba Allah baveeko beesonyiwe weesonyiwe abaddu ba Mungu abaddu ba Allah baveeko gwe abatonda gwe ino omuntu gwe watonda yenna abaddu ba Mungu baveeko weesonyiwe abantu bw'oba kimanyi nti n'ogenda kufa bino ebigambo mbigamba abantu abagenda okufa oba toofe oliwo eddembe okukola kyoyagala gweoba omanyi muno togenda kufa bino mbigamba abantu abagenda okukeera enkya babazinge ne bwe kityo bagenda ebitiibwa baddu ba Allah jalla jalaalu abange mu kamwa kaffe muveemu amannya g'abantu yarhamukallah mu kamwa kaffe muveemu amannya g'abaki lekeraawo okwogera ku bantu baveeko va ku baddu ba Mungu seeka ne baba bakola nsobi toboogerako akola ensobi genda omutuukirira omugambe eyo gyokola nsobi biveeko muleke si gwe yateekebwawo ogenda ng'olondola ensobi z'abantu n'omugogo bw'abantu nawe olina ezizo famire yo bangi si basiraamu bangi tebasaala bannyoko oli ku bantu balala omusajja alina shahada gugenda gundi mwenzi gundi akola bwati gundi mubbi ekika kyo kyonna kyogamba nno bonna bali ku musitawa balinga basahaba famire yo yonna yonna ekika kyo nebukojjaawo gwe lwaki oliwo okulondola nsobi z'abantu n'oyogera ku omusajja abaddeawo ng'abantu bamulabanga ow'ekitiibwa
n'omuswaza ogenda kudda wa Allah yawmal qiyamah. Kyova olaba olunaku lumu mugende mu family zammwe, oyina ab'enganda z'olina bannyoko, abantu bave kuva ku baddu ba Allah, beesonyiwe mukamwako jjamu amanya g'abantu. Waliwo sheekh yali mu Misiri ayina kisa gye yatusomesa, n'agamba baali mu Azhari asomesa kisa nabbi sallama lwakuba saagikola kubba naye musajja yali mu Misiri nga dokituru. Lumu nabbi yali atudde baada al-asri mu muzikiti nga asri ewedde, yali atudde ne Ali bun Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, nga asri ewedde baba batudde ne wajja omusajja mu Namalungu, yajja nga jjama sola ya jjama yali ewedde, najja okusala essola ya asri oba ekifaananyi okisika, wajja okusaala nadda ebbali n'asaala essola nga agibojjerera speed. Ali bin Abi Talib n'agamba nabbi sallallahu n'amugamba nti omusajja oyo byasala bifu, era bw'amala ngenda mugamba nti byosadde bifu. Nabbi yamugamba ekigambo, n'amugamba nti nno omusajja muleke. N'agamba ya Rasulullah, omusajja azanyire mu ssola nga okyali nawo. N'agamba nabbi n'amugamba omusajja, nabbi jjukira kibwako obubaka, n'amugamba muleke. N'agamba nno mugambako ekituufu kye kiri nti omusajja yali adduka essola. Allahu akbar, Allahu manyi olwo abantu ababuke nga wallahi bw'omulaba noga naye bannaye mungu nga bakoddomi Allahu akbar ne kumabi Allahu ekituufu kye kiri nti Munnamulungu yali akola ne nabbi yagamba Ali n'amugamba omusajja muleke. Ajja kugamba ekigambo tojja kisobola, ayasobola ekisoboka. Era omusajja yamala okusaza salaamu, Ali n'asembera salaamu alaykum. Era abamu muyina enkola omusiraamu ayinza okuba yakasiramuka ennaku 3 n'omusanga mu muzikiti nga ebipale ebikula, namugamba gwe okimanyi bunno essola z'osala nfu. Kati omusajja yakasiramuka nnakka kisola ki gy'omugamba gy'atamanyi? Wulira ebintu by'omugamba wagimusomesezaako, sola ki eneefa gy'onoomu. Kati oli mu bintu bya senior 6 tonnamusomesa bappiwa takimanyi omugamba byampale. Era Ali bwe yagira omanyi Bannamalungu bo tebayinanga mpisa, era kyova labe bajjanga ne nabbi bamuyitanga ya Muhammad, bamuyitanga Muhammad. Bwe nkola kino jana ngenze toyongerako kirala bo Bannamalungu. Kati Ali bwajja n'amugamba okimanyi osadde bifu. Munnamalungu yaseka busesi omuzito Ali amugamba okimanyi swala gy'osadde enfu. Munnamalungu yaseka busesi. Bwe yamala okuseka n'amugamba gwe Ali ogamba nze nti essola gye nsadde enfu senga kitaawo Abu Talib yafuna omukisa ogugisalako eno yandiyingidde omuliro khalidina fiha abada. Ali n'agamba woowe nabbi n'amugamba nakugambye omusajja ajja kuga kubanga wadde omusajja bye yasala byali niye alina shahada, era Allah bwe yandibadde bw'aliba waakumwokya lwa ssala eyo ajja kumala amugjeyo. Yamugamba senga kitaawo yafuna omukisa ogugisalako eno gye nsadde yandibadde muliro gw'oli kunze. Wowe kakati gwe nga tonnabaaga abantu nga tobasanyalazza nga bwe nja kumusala nga si genda obaage bakojjaabo. Abantu baveeko, tuyogera nsobi z'abantu mu bantu baleke, ensobi z'abantu zireke. Kyona Nabbi sallam bwe yali aziyiza ezambi ly'oggeya yatandikira makaage. Olunaku lumu Nabbi sallam yali atudde ne Aisha mukyala we gwasinga okwagala, hadithi endala yali atudde mukyala we gwasinga okwagala Aisha mubaali abalamu, mubaali abaki abalamu, kubanga ate Khadija wabanga yaliwo era kyova olaba Aisha yakwatibwange nga nabbi amuwaana. Nabbi yali atudde ne Aisha ne wayitawo mukyala we gwe baali bayita Safiya yali mukyala wa nabbi sallam. Kati bwayitawo Aisha n'agamba nabbi hasbuka min Safiya kadha wa kadha. Ya Rasulullah, Safiya akumalira. Abayogera hadithi bagamba Safiya Aisha kyali ategeeza yali agezaako okukona Safiya nti mumpi, era bakireta mu hadithi. Nabbi oba yali onoonya bakyala bampi Safiya we yatugattira we nga mumbuti ng'obujje kigambo yakyogera Allah. Nabbi yanyiiga n'amugamba laqad qulti kalimatan, oyogedde ekigambo Aisha law muzijat bima'i al-bahr lamazajatihu. Ekigambo ekyoyogedde ne bala kikwatibwa ne kiteekebwa mu guyanja ogunene, oguyanja gonna gujjula ekivundu. La ilaha illallah. N'obuzito bwa Aisha naye ate gwe
naye ate gwe notambuza ebigambo n'obijja wano n'obijja wano ne bukeera enkya ng'ebintu ebyekyama abannayuganda abali e Dubai waliwo ebintu ng'ate biri Uganda naye nga sigala muno mwabikkaanyako bigende ewe Uganda ne bukeera enkya ono bakodomi bange munsi muno ogenda kumalamu emyaka emeka munsi muno ogenda kumalamu emyaka emeka lwaki oyogera ku bantu abantu baveeko emirimu gye bakola baleke bw'owulira nti omulumirirwa muteeke mu dduwa alumirirwa omuntu amuteeka mu dduwa oba jja nonga musiraamu twandikoze bweti abantu ne bukeera enkya nga abantu beesunga bwesunze ne bannaye Hasani yaani oyo Dubai twagala mula batugamba kyakola obuwala bweyo kwegamba la ilaha illallah netunulira nabbi yamugamba ekigambo kyoyogedde Allahu akbar amazambi amalala gayita ku nnimi zaffe olugambo okwogera ebigambo n'obijja wano n'obijja abasajja wabasanga baali wamu nga bakolagana ne bakufuula mukwano gwabwe ne bukeera enkya ate nga tebakyakolagana nga gwewafuuka ensonga naye nga lwaki wafuuka ensonga watandika okugamba omuntu ebigambo sebalunono agimusesekase musajja oyo nakwogerako ekikanula kanaawe ne bukeera enkya abantu ne baawukana naye ngaafuuse ensonga gwe kyova olaba obusiraamu bugamba singa omuntu oyawula mu bantu ababadde ewamu obusiraamu bulamulugibweko mutwe bameka b'oyawudde olw'ebigambo byo bameka b'oyawudde ate okwawula mu bantu zambi mu mazambi amanene ne bameka b'oyawudde bimeka by'okosezza abantu b'okosezza olw'okuzunza olugambo ne bukeera enkya abamu nga tulina bakyala baffe gye tuli mu Uganda e London naye ng'omukyala amanyi abasajja batawangaala nabo lwaki kubanga erisajja lino buli oliva mu bantu nomwe wategedde tubadde neyo manyi oli ku kikanula waliwo omuvubuka bamuyitanga nayo liba neemufere kugamba ng'amawulire gonna lwaki ebintu byegundi ate obinyumiza abakazi ng'oliwo kuzunza lugambo kati nno owulire ow'olugambo ekisooka nabbi salama yagamba la yadkhulu ljannata tagenda kuyingira jjana namaamu omuntu w'olugambo ejjana teri hadithi muttafaquna ow'olugambo ejjana tekolaki walala hadithi endala nabbi salama lumu yayita marra kaburaini yayita ku kabuli bbiri n'abagamba kabuli ezo abantu abalimu babona bali mu muliro babonaabona naye teri kibabonyaabonya wabula omu ku bo ahaduhuma yamushi binnamimatin yalinga asaasaanya olugambo la ilaha illallah irrespective of eswalaze ebyo tebirimu mbu yali asaasaanya ate yali mushiriku abo sebo baba bakkiriza abonaabona oyo omu ku bo naye ng'ekimubonyaabonya lugambo walizina essimu Allahu akbar la ilaha omuntu asobola okukosa abantu ng'akozesa simu sindika ka message gundi nno waliwo ekyabadde wano wakitegedde gundi abasirikale bamukudde anti baffera abawarabu tubamanyi yani nga simutegedde ali wano baffere nobisindika e London nobisindika e Nigeria nobisindika e luddawa nobisindika luddawa Allahu akbar musiraamu bwe bakusindikiranga message ku simu waliwo mumanyi okutiisatiisa abantu message eyo bw'otaagi forwarding ojja kuba totya Allah mutiisi mukangakanga please essimu yo gwagifuga wali ku Facebook Twitter WhatsApp wife simanya imo simanya bikoze engambo zokka wulira ate nno olugambo obuzito tabii badu salaf abazito bagamba in fact abasinga obungi nti yufsidu annamam fi saa ma la au man la yufsidu as-sahir fi sana omulogo omuntu w'olugambo yufsidu annamamu fi saa omuntu w'olugambo ayonoona eri Allah mu kaseera kati ni mu ssaawa egi okonna kwayonoona kunene akwonona omulogo kwatasobola kwonona mwaka mulamba oba nkiddemu ekigabo kya badu salaf qala ba'du salaf
bagamba nti yufsidu annamamu fi saa, omuntu w'olugamba atambuza ebigambo ayonoona, okwonoona kwayonona mu ssaawa emu omulogo, ma la yufsiduhu assaahiru fi sana, omulogo amala omwaka nga takwonoonye. Lwaki? kubanga omulogo oyinza okugamba nti omulogo ate bamushiriku naye nedda bano bali bakusinga okutegerera omulogo aba alogaloga omuntu ogwo, naye omuntu w'olugambo asobola okuleetera abantu ate ne batandika okweroga ekyo kimu, abantu ne battiŋŋana mu gavumenti, abantu mu kika ne baawukana nga bigambo. Si bwe kiri? Ekyo temukimanyi? Omuntu w'ebigambo ow'olugambo bukeera enkya n'ayawula mu famire. Gwe tokiraba obulabe, omanyi nkuba nnyo ebyokulabirako ewaffe mu nsi yaffe, gwe obulabe obuli e Uganda mu busiraamu, eryo lyali ddogo, si bigambo. Gweyo umma okudda Allah bw'ajja, gwe sipiidi yokka gyeriko, nga buli muntu, waliwo abantu abeerabanga buli muntu alaba oyo gundi alina kufa. Mwe temubimanyi? Kwali kulogo oba byali bigambo? Abanga basiraamu addawo obulabe, omuntu asobola okutambuza ebigambo ne bukeera enkya famire ne yeeyawulamu. Ate mwalaba ezzambi ly'okutula oluganda, tetwali obuzito bwalyo, obuzito bw'okutula oluganda, famire ne yeekutulamu ne bukeera enkya, kubanga abantu bwe babanga balabe na balabe, ekiddako oba okimanyi, buli omu ayagala munnaffe, buli omu aba ayagala munnaffe agamba kaŋŋende ku mulogo. Kati ow'olugambo aleetedde abantu balogaŋŋane bakole shiriki. Kyova olaba Musa alayhi salatu wassalamu okulaga nti okutula mu bantu ate kinene, waliwo wekiba ekinene n'okusinga shiriki, kubanga abantu banayawukana era bajja kukola ate shiriki, ate bajja kuttingana. Wekitiibwa Musa alayhi salatu wassalamu bwe yagenda okwogerako ne Allah ennaku 40, bwe yagenda okwogerako ne Allah jalla jalaaluhu, kubanga yayogeranga nnyo ne Allah, Allah bw'amugamba bano bani Israili be yali alese, kubanga yali abagenda ongerako mu banyana 40 nayongeramu 10 nga bwemanyi Kristo Samiriyo n'ababuzaabuza ne bakola akate. Allah agamba Musa abadde owaŋŋambi basajja ba imaani naye ate nga ndaba bye baliko. Kati Musa yaddanga mukambwe, manyi Musa yali musajja nga ye Allah bwe yadda yatuukira ku Haruna, muganda we Haruna yakwata ekirevu kye namugamba abantu ne bagatta ku Mungu nga wooligo gwe naleseewo. Ne Haruna yamugamba ansa 2 nga ziri mu sura za njawulo, yamugamba ebigambo 2. Ansa yasooka yamugamba owange omwana wa maama, inna alqawma stad'afuni wa kaadu yaqtulunani, abantu nakidde nga bayinza okunzita. Ne Musa ekikyamalira nagenda maaso namugamba bakutte bannabbi bangi abaafa. Naye ekigambo kiyamugamba ekyokubiri Musa kwe yaddira n'amuta, yamugamba owange gwe inni natidde olw'obutabagamba inni khashitu antaquula farakta baina bani Israili, natidde nti nyinza okuleeta enjawukana mu baana ba Isirayiri. Tokimanyi bunna ate ekyo kinene, oba basanga nga baawukanye twandibadde tusobola obakuma tubazze ku akida. Natidde obbaawula ne mbaleka bakole ekyo, okomewo tubakwate nga bali wamu tubazze ku akida. La ilaha illallah. Era bwe yamugamba ekyo Musa yamuta. Neggwe mmeka ebigambo by'oyogedde n'oyawula abantu ababadde awamu, ng'ogenda ozunza ebigambo bw'obijeeno bw'obizeeno bw'obijeeno bw'obizeeno bw'obijeeno bw'obizeeno bw'obijeeno bw'obizeeno ne bekitibwa ebitiibwa baddu ba Allah jalla jalaalu, abanga abasiraamu abakkiriza, abanga obumwa bwaffe mu kamwa kaffe tuggyemu amannya g'abantu, weesonyiwa abantu. Ate omuntu bw'asalawo geya famire, ate ekyo kinene, ekyo kinene ekyo, n'osanga omuntu ng'ageya famire n'ageya abooluganda ffenna famire zaffe si nnungi, famire z'abantu zonna zirimu ebizibu. Lwaki oddira famire yo n'ogyogera mu bantu? Kubanga ate buli zambi erikolebwa zambi de, naye ate zambi bw'olikola ng'ate olikola ku waluganda Allah, ate ekyo kinene. Tolaba okubba zambi ddene, naye ate bw'obba ng'obbye waluganda ate kinene. Oba okitegedde nti buli kyokola ng'ate okikola ku bafamire ate kyo ashaddu. Nino otandika okwogera ku bafamire, noyogera ku maama wo, ku kitaawo. Manyi kitange, wallahi kitange yali muntu w'abakazi yawasa abakafiiri. Kati oba mulina majini, oba abantu balina majini, n'otandika okwogera ku nnyoko, otandika okwogera ku kitaawo. Nabekitibwa ebitiibwa baddu ba Allah jalla jalla, abange mu kamwa kaffe tuggyemu amannya g'abantu, twesonyiwa abantu mu bumwa bwaffe, tuggyemu amannya g'abantu. Bw'oba oyagala emirembe mu nsi muno, mu Kabuli ne ku akhira,
abanga abasiraamu obulamu buno butono. Abasiraamu tolaba nabisiraamu yabuza basahaba atadiruna abange mumanyi omwavulu nkupe basahaba bali mumanyi wa sente noga ya Rasulullah noga abagamba nti yatayina sente yonna nabbi nabagamba ye muntu nga tayina dinari yonna nabagamba ye muntu agenda okujja omala qiyama nga ahli janna nga muntu yakola emirimu gyaba mujjana naye nga yageya gundi n'avuma gundi n'awayiriza gundi n'atemerera gundi oye mwavulu nkupe anti bye yayogerako emirimu gye bagenda gitwala. Omuntu w'olugamba omuntu okugeya bw'ogeya omusiraamu bamukola tosonyiyibwa tawuba y'omuntu ng'olina gw'ogeyezza waliwo kino kyembadde neerabidde okulaga nti n'ensobi okwogera ensobi z'abantu kinene. Olaba mu surati Nuuru peji esooka mu surati Nuuru peji esooka Hilali ibn Umayya yajja eri namagamba ya Rasulullah ndabye sahabi gundi ngali ku mukazi wange. Hilali yali sahabi Hilali be yali Hilali Milali ne Kaaba bali mu hadithi ya Kaaba eri empamvu eri mu ya Saline ya hadithi ya Tauba. Hilali yajja nagamba ndabye erinya yayogera nenne nsogola kindi sirikidde mbalabye ne mbawulira mbalabye mukazi wange ng'amuliko. Nabbi yamubuuza olina abajulizi okulaga kino njagala kulaga nti Allah yakireeta kugema bantu baluga olaba obubi bw'olugambo. Yambuuza olina abajulizi nagamba wallahi ya Rasulullah mbalabye wallahi mbalabye. Basahaba bagamba abaaliwo bagamba tugenda okulaba Nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'agumye agenda kuteeka wansi kaabwe amukuba embooko 10 za kutemerera mukazi we. Era Hilali yakwate kubona agamba Allah ajja kuntaasa. Hilali bwe yali agenda Allah nassa aya za li'an aya z'okwekolimira ye sababu nusulu hadith kwe kwavirako ka aya za li'an ez'okwekolimira peji esooka mu surati Nuuru. Era nabbi n'ayita Hilali ne mukyala we wano wenjagala bwe yamuyita yayita Hilali ne mukyala we. Jukira Hilali agamba mukyala wange ki namusanze ne weewuunye okumanya okubikira abantu kikulu. Sahabi eyali ku muka Hilali ate nabbi ekyokubiri muno tujjamu ki Hilali bwe yayogera mbuno mukyala wange nsanze sahabi gundi nabbi obutemenya Allah yandisiza obaka namugamba nabbi teweemenya oyo kyayogera kituufu nze mbalabye Allah yali tabalabye abange yali tabalabye olowooza ne Allah kyakola ekimanyi yassa aya zakwekolimira teyamwogera Allah ne yali amumanyi. Era bwe yabayita n'ayita omukyala ne Hilali natandika obbagamba beekolimire balayire kubanga okulayira kwa njawulo. Yasookera ku Hilali namugamba layira wallahi billahi wallahi musanze emirundi egi ogwokuna nabbi namugamba sookoleke Hilali ebonyobonyo by'edduniya bitono ebyakhira bye binene oba badde otidde kuswala kkiriza nti omukazi obadde omuwaayiriza ne bw'oba okakasa gamba bwemba kyenjogera nnimba nsaba ekikolimo kya Allah kimbeereko. Era Hilali nagamba wallahi n'alayo nagamba bwemba mbadde nnimba ekikolimo kya Allah kikole ki. Hilali naggwa nabbi nagendera ku mukazi namugamba ekitaji ekyonna kimbayiriza naye omukazi naye n'alayira pati ziri bbiri bonna beeganye mu maaso ga nabbi. Era omukyala omulungi ogwokuna begaggwayo nabbi namugamba mukyala gwe ebonyobonyo by'edduniya bitono ebyakhira binene kkiriza okunywa amayinja mpaka kufa akhira oyingire ejjana. Riwaya zigamba omukyala yasooka n'asinyikira kumukumala eddakiika nga 3 kuba nabbi bw'oba okakasa mbuno tebakulabyo naakuwaayiriza gamba wallahi bwe mbanga bandabye obusungu bwa Allah nsaba bubeere ku nze. Waliwawo istimbaatu eryawo lwaki ono Hilali yagamba kikolimo ate omukazi n'agamba busungu awo bingi waliwo tafsiri ali awo. Era omukazi naye n'alayira neyekolimira nagamba wallahi ne tunuulira Mungu okubikira kwebikira abantu kubanga Allah yali asobola okugamba nabbi nedda. Era oluvannyuma kyazuuka si kyenjagadde gwe senga osanga mukyalo nga aliwo omusajja amuliko n'obalaba mu ruumu n'obakwata ne ku vidiyo wonayi n'obalaba nga mukyala n'obakwata ku vidiyo n'odduka eri kaadhi seeka sebalu n'omugamba kaadhi wallahi wuuyo hamutabali ono kaadhi seeka sebalu Musa
tagamba yekyekya agamba ebyo video bakola bikolezaayo olina abajulizi wallahi bino nga wallahi goyogera mazima kati kadhi bwage jangu wallahi wale we bagenda unogenda ne kadhi mugenda okutuuka wobalabye nga tebaliiwo wallahi babadde wano kadhi akusaba abajulizi aba bwogenda n'obanoonya n'oleetako babiri naawe wakusatu owokuna nogamba kadhi kasaffe abasatu weetuli owokuna bwakubula tukuteeka wansi netukube emboko 8 zakutemerera olowooza mungu okuleeta ekyo yali agema ki golowooza mungu okuleeta ekyo yali agema ki goyogera mazima nye abajulizi tobakola ki era olunaku lumu owekitiibwa Umar bin Khattab nga mmaliriza yalajja okusaza salatul fajr abajja bwati ayina omusajja gwe yayitako ng'ayina ekiwala kyanyiga nga kyakikola olwo omusajja gwe yayitako kati Umaru n'amulaba nti kati Umaru bwe yajja n'agambako ensuubi abantu boononde bwe yamala okusaza fajiri Umaru n'ayimuka n'agamba fama abaluna abantu bwe badde ki kati Umaru aba atandika okwogera alina awanika omukono n'agamba amiru muminina mbadde nsaba bw'oba ogenda kwogera ku musajja oli gw'olabye wali mbadde nkusaba okireke kubanga ojja kukyogera abasiraamu bakusaba abajulizi nga tobalina tufe ekitiibwa nga tukuteeka wansi okukuba emboko 8 ez'okutemerera era Umaru n'ayita ebbali ebyo n'abivaako bwe batyo bategeera basahaba radiyallahu ta'ala obutogera bumogo bw'abantu tunulira omusajja Ali Ghamidi omukyala yajja Ali Ghamidi nagamba ya Rasul zanayiti nayenze mutunulire mu hadith nabbi namugamba nti no nzize ntusaako haddi bankuba mayinja mpaka kufa ndi mufumbo tunulire omukyala nabbi namugamba ddayo olubuto oluzaala waliwo ebintu bingi n'aluzaala nadda n'omwana namugamba ya Rasul mazumuza namugamba ddayo omuyonzi nadda namugamba era koolo omulundi ogwasembayo yaleeta omwana ng'omwana akutte ekitundu ky'omugaati ng'amulaga ya Rasul n'okulyalya ne bamukuba newe okumanya nabbi sallallahu yali tayagala kwogera nsobi z'abantu nabbi teyabuuza omusajja yayenda kwona omukazi aliwa era baakuba mukyala mayinja omusajja n'amuleka la ilaha illallah negwe oyogedde ku bantu bameka lwaki teweesonyiwa abantu b'oyogeddeko tawuba kugenda kubeetondera buli gwe oyogerako oba yagala Allah akusonyiwe genda obeetondere kyetumaliza nakyo buli gwe oyogerako gwe waswaza tawuba genda obeetondere nkiddamu buli musiraamu yenna gwe wayogerako abanga okugeya kwe kuki nabbi yabuuza abange mumanyi okugeya ne bagamba Allahu wa rasulu alam Allah ne nabbi basinga okukola ki n'agamba okugeya ye muntu okwogera ku musiraamu munne ekyo kyatamwa bima yakra ekyo kyakola ki kyatamwa ne bamubuuza ate bwe tumwogerako ekyabadde akola n'agamba bwe mumwogerako ekyabadde akola mba mugeeza faqad getabda mba mugeeza ate bw'omutemerera bw'omwogera ku kyabadde akola oba mukoze eki bw'oba olina gwe wayogerako musiraamu nga bugenda kukeera enkya bakunaaze bakuzinge ng'oli wano nga bugenda kukeera enkya emmunye zitunule waggulu bakutwale nga bakutwale ku begaabega bina bali bakadde baffe bali bagiranga tahaliri abagira bakutwale nga bakuyisa mu mimwanyi olaba ekifaananyi ng'oyita mu mimwanyi sika akafaananyi ng'oli waggulu abadde yeetambuza oli waggulu ku begaabega olajana ya wailata aina tadhhabuna biha ya wailata aina tadhhabuna biha Allah akulaze gyolaga ya wailata aina nenga ne batuuka ne bafuna bwe bakuteekaawo nenga okulajana kokka ya wailata aina tadhhabuna biha munda zaawa ne wakayo musajja ono abadde munene mukeyo bana ne wakayo bana ne bakusaba mukajeneza simanyi olabe ekifaananyi nga bakusaba kisike ekifaananyi weetondere bonna be wayogerako akakaseera kajja gyendi kajja gyoli tekaliiko minisita tekaliikaani bakusabe nga bakugjayo mpola naye nga onna olajana ya wailata aina tadhhabuna biha basooke bakummuze ku bisambi byabwe ogenda akaseera kagenda kujja bakuteeke ku bisambi ng'owulira oli ku bisambi kisuuka obutonotono obuli eyo gyolaga omanyiyo abantu nga mulina bulangiti ennungi nga mulina essuuka ennungi naye bugenda kwekera enkyanga oli ku ttaka bakuzisika ku lubirizi bwoti tukuteekayo ku lubirizi lumu kabuli ekinya kibawe netusomaka mwana olubirizi lumu oti netukubako embaawo lumu
2 3 ne kiki kyebaziika eyo kiki kyebabika eyo si muntu sigwe sinzi bw'oba olina gweoyogerako genda omwetondere tawuba Allah okusonyiwa genda mwetondera nkiddamu kibanogani bw'oba olina gweoyogerako Allah tagenda kugenda omugambe fulani nakuswaza nti oli mufere nti olina omukazi omukatuliki teri yali akimanya okujjako nze nenkuswaza abantu bakitegeera genda omwetondere ekyo nabbi yakigamba abazita ababiri mu ummena Abubakari ne Umaru yabagamba bagende betondere omuntu gwe bali boogeddeko mu hadithi ya Anas yabagamba weewunye bayogera ekigambo kyali kyakusaaga eyali abaweereza yali yeebase ne bamugolokosa kubanga bagamba inna hadha la na'um gundi yeebase tuli mu lugendo naye alinga ali ewaka kigambo kyakusaaga bwe bamugolokosa fastayqadha ne bamugamba genda eri nabbi sallallahu alayhi wa sallam yali omugambe inna Abubakari wa Umaru ya Qur'ani kasalam Abubakari ne Umaru bakuwadde ki salamu ekyokubiri wayastadimani kabakusaba bawe kunva kubanga bayina emmere we bali ninga tibayinamba nabbi yamugamba ono gwe batumye genda obagambe kadi itadama bafunye eddenva najja n'abagamba abagambye nti mwafunye eddenva bwe yabagamba ne bajja bo bennyini bajja Abubakari ne Umaru ne bagamba ya Rasulullah tutumye omuntu n'atugamba nti no lwafunye de ne bamubuuza ya Rasulullah bi ayi shay'in itadamu nanva kizo tugamba zitwafunye nabbi n'abagamba kadi itadama bilahami akhikuma munnammwe gwe mwayogedde kwalinga abadde yeebase era riwaya ezimu zigamba n'abagamba nobaga ndaba ne mumanyo gammwe mulimu ennyama ye mwamulidde la ilaha illallah nabbi n'ayogera ekigambo ne baga ya Rasulullah istaghfir lana ya Rasulullah owange mbaka wa Allah tusabira Allah tusonyiwe nabbi n'agamba mura falyastaghfiru lahum mugende mumwetondere mumugamba abasonyiwe aba abazita ababiri mu ummeno Abubakari ne Umar hadithi ntuufu mu tafsiri eyo nyine aya mu surah Hujurat ya ayuha alladhina amanu ijtanibu kathira min adh-dhanni inna ba'd adh-dhanni ithmu wala tajassasu wala yaghtab ichi kigambo genda mu tafsiri Ibn Kathir hadithi Anas ibn Bajireta kiswe wewe nabbi agamba bazita babiri Abubakari nani mugende mu mwetondere ogeza tauba buli yenaye nagwo oyogera kugenda mu mwetondere saballa jalla jampo kutegena mabo kutegera ansasi namwe abasasi mujje mu kamwaka mu amanya g'abantu saballa jalla jalalu wakimpe okujja amanya g'abantu mu kamwaka obani namwe akibawe naye mu kamwaka mu mujje mu amanya g'abantu seeka naye akoze ensobi nakugambye ekkubo genda omutuukirire mugambe yo nujjo kola ki toyogera nsobize mbantu kitegerekese oba toyogera nsobi z'abantu mu bantu ekyokubitolingiriza bumogo bw'abantu abantu tulaba nsobi z'abantu oli malayikani tubuulire gwe malayikani gwe Jibuliru gwe ddira Jibuliru oba gwe Mikaili gwe Allah yakwasa omulimu gw'okulingiza ensobi z'abantu ate buli wogenda ng'olingiza ensobi z'abantu ate gwe ezo zeerabira gwani agamba nti noli mutuukirivu nogenda ngolaba ow'omuliro oyo talina imaani oyo no tali ku sunna oyo no bwati abo babbi abo bafere please wake up nabo ekitibwa gebitiibwa inshallah taala biidhinillah nsaba Allah jalla jalaaluhu fenna ampa okutegana mu abokola ki okuteekateeka atuwa amaanyi agakola emirimu emirungi atumme amaanyi agakola emirimu emikyamu dakiika 3 ebibuuzo 2 byokka seeka khutuba sebo eyejjanaga nindoozire tewali bibuuzo waliwo tewali naam sheikh nedda kati awo buuzi yaki genda mwetonderamu aiwa webale kubuuza era mbadde ekisu kakati waliwo bwe kiba nti ogenda kwetondera omuntu ogenda mugamba nti nno wange kubanga oyinza ogenda nogamba munnaye nno nze nakuwayo ne bakusibisa kati ng'omusajja ino kale olaba myaka 6 ng'ayinzo ng'amakulu bona omugamba muno nze nakukolera kino nze nakola kino wayinza ate okuleetawo obulabe adaawo oba okitegedde muganda kyabadde abuuza amanyi bakinyonyola kyolina okukola okimanyi bw'olaba nga bona ogenda n'ogamba omuntu tino munnaye kubanga osooka mugamba kiwamugeyaako n'omugamba munnaye nsonyiwa
kubanga bononga gundi nsonyiwa yate nakola gundi nsonyiwa nakola kitiko inakotabu nokwate kono genda neddo yo mugamu munaye nze nagamba abawarabu nti oli kali wali ne bakutikka ne bakudipoti musajja ndiye nomba kati omusajja ayinza ofuna kakati gwe kyoyina okukola bw'olaba nga kinaleeta obulabe tawubayo yeeno omuntu oyo togendayo kyokola kola emirimu emirungi mu mannya ge okitegedde bw'oba osaddaaka ku muzikiti ensawo za sementi saddaaka 2 omusaddaakire omukolera emirimu mpaka gwe woolifa so si mpaka ye bwafa omusajja aleme kubanga yawmal khiyama agenda kujja kukumba emirimu gyo gyonna kati mukolera emirimu osala sunna bw'omala eyo naawe omusalire waye 12 amakulu mukukola emirimu mu mannya ge era ekyo kizingiramu gwe nayogerako gwe natemerera n'afa byonna kyekimu kola emirimu mu mannya ge okola mirimu mu mannya ge ejja sunna gino kuzimba mizikiti kumusaddaakira okusobola ezzira kiryesuli kubanga omusajja ono yawmal khiyama agenda kujja nti yeetikka egigyo kati gino bonoba omusaddaakira ng'okola emirimu birahmatillah omusajja bambi yagezaako ye tawuba bw'onoolabanga bw'onoomugamba ekigambo tinakugeya kino kijja kuleeta ate obulabe ekyo kyokola bwe ye tawubayo nayagala kati bw'onookimugamba ayinza n'okujjako omuntu gwatabulama genda ayinza n'okudda kyokola kola emirimu mu mannya ge seeka ngikola myaka emeka mpaka gwe wolifa Mungu ekyo Allah yali akugema obutaddamu kwekyangira ku bitibwa by'abantu oba kitegerekese ye tawuba era ne bw'oba osomye gwe genda okufuna ekitabo kya Riyadus Salihina wano wenyini ku baabu tawuba byenjogero jjabbe ku baabu tawuba wano wenyini ng'omulyango wakatandika era ojja kuleeta tawuba y'omuntu ageyeza atemeredde etya bagenda jigule nti ogenda ne weewaayo eri omuntu nti munnaye kino babireeta wala bumanyi nyuma munnawe rahimahullah sijanze ndabaga nti nosogera bunyonyi buli byonna kyokola ekyo ekitabo sitambula nakyo mbuno nzije nkisomeseemu ntambula nakyo nga buli kyonombuuza hadithi nze mbikula bubikuzi sigamba nti noheba kaba bagenda tusomesa mu ekya nedda mbijja kati olunaamala nga nze nkujuliza namu shekhe teeka kitegerekese yekisembayo esebo nakukyagenderera era nga asigala asaba nga kugamba yakola sadaka jariya kakati bw'obanga wamukosa omusajja nga akyaliyo mukomera ng'owulidde kati saba nyaate Allah jalla ekisooka amugjeyo ekyo kimu ng'era bw'okole ayi Allah kubanga wallahi tukize tugane oyo omusajja bw'anaasalawo okwesimba yawmal qiyama toyina kyogenda sigaza ekyo kyokikkiriza toyina kyogenda kukola ki ka toyina kusala magezi lwaki tawuba eyo nzibu ey'okubanga wazanjira ku bitibwa by'abantu nkugambye nzibu n'okusinga eya zina nzibu n'okusinga eya shiriki kubanga omuntu abadde akola shiriki tawuba ye shurutu ziba 3 butakiddamu kwejjusa ng'olina Allahwo naye ku kitiibwa ky'omuntu olina okugenda tolaba mbuno bizibuwadde kati olina okusala amagezi gonna oli saba Allah subhanahu wa ta'ala kola tauba saba Allah jalla ja okole ebirungi manya ge ayi Allah mujjeyo ngeno bw'omusaddaakira bw'omusalirayo sunna inshallah taala ekitegerekese oba okugenderera okugenderera sebo kaakati tandika kati okukola emirimu emirungi mu manya ge sekulitali wantu oba abantu babitegedde ebitiibwa by'abantu weebityo Allah jalla jalaalu ebitiibwa by'abantu gwetebereza okuswaza omuntu nga zambidde ne mirundi 3 okusinga omuntu okebaka n'ennyina ekyo kitono niyo hadithi wano weeri naam ekisembayo era mu layini kino kibaddewo nti obulamu akyabusigaza alina naye yennyini byalengeramu ku akawunti ye naye byokuba nga mugeyaako nga kwamubirako okufa nattibwa oba olusi mu mbeera nga si nnungi era nti gy'emirimu gino kati ng'okubisaamu naye bw'olaba nga kyewakola kine ng'okubisaamu mu mirimu toyingiramu ekyo kakati Allah jalla jaati rahmani gafuur rahma musonyi olaba nga bwe yagamba nti agamba etya mu surati Furqan egamba nti nno wa asrafu inna edduse okusonyiwa abantu bonna bonna ala anfusi la taqnatu min rahmatillah waliwo eno gyetandikira
waliwo eno naye waliwo eno gyetandikira idhan min rahmatillah waliwo eno gyetandikira